talks with the African Union. Keep your eyes on the ball, right? What you want to be, you keep your eyes on the ball. You may start here as a journalism student, you graduate, you go to a newsroom, but keep your eye on the ball. What do you want to do? The sky is the limit. I told you, journalism will take you places. Journalism will give you prestige. Journalism will even give you money if you want. But there are things you must avoid. Tuli wano okwolesa kiki tusobola okukola nga ettendekero ly'abannamawulire n'empuliziganya. Era lunaku luno tulukoze nga lwaba abayizi baffe abali mu ttendekero eryo naye n'abayizi abandyagadde okujja mu ttendekero eryo kuva mu masomero mu high schools, masomero ga secondary schools. Omukolo guno tugezaako okukwanaganya abasomesa ne bebasomesa n'abaana ate n'abaana nabo ne bagezaako okukwanaganya bye bayize ne bye bakola ne bye beeyongera okuyiga nga bakola omwoleso ate ne tuyita n'abantu abalina ke beekoledde abamaze ebbanga bakola mu mirimu gino egy'obunnamawulire egy'okukwata ebifaananyi egy'okukola firimu egy'okubeera basekamwa b'ebitongole ne bajja ne batubuulira ddala ki ekiri eyo gye babeerako. Tubadde wano olwaleero nga twagala okuwa abaana bano abaagala okukola obwamawulire n'empuliziganya n'emirimu egigwa mu kkowe eryo okubalaga nti waliwo omukisa okukola omulimu ogwo bulungi yadde nga waliwo ebibasoomooza bingi. Ndi musanyufu nnyo okwetaba mu guno omusomo gwa bannamawulire era nga nguyigiseemu ebirungi bingi okugeza nga omugaso gw'obwannamawulire okugeza engeri gye nsobola interactingamu n'abantu abalala okumanya press freedom y'abannamawulire. Abaza bonna abategese guno omukolo batukoze bulungi nnyo ffe ng'abaana ba secondary era Mukama abaddizeewo nnyo.